ng'ebibiina eby'enjawulo byeteekera akalulu k'abavubuka mu ggwanga aba NUP Nakifuma bakubaganye bwe babadde ku mukolo gw'okutongoza kampeyini. Bino bibadde ku kyalo Bamusuuta ekisangibwa mu Nakifuma e Mukono. Kivudde ku bawagizi ba Kiwanuka Sulaiman ayagala okuvuganya ne Simbwa Fred omubaka wa Nakifuma aliyo okubalumiriza okukkirizaako manvuuli zokka eziriko ekifaananyi kya Simbwa. Oluvannyuma omukolo guno gwenze mu maaso era gwetabiddwako akulira bannakibiina kye NUP Mukono Betty Nambooze n'omukwanaganya w'ekibiina Kabanda Robert Peter era ono alabudde bannakibiina okukomya omuze gw'okukubaganira mu maaso g'abakulu. Nze ssenkulu w'ekibiina nga njoga gye muli ne mutandika okukola ebintu ebyo I'm warning for the last time. Saagala kuyimirira maaso gammwe nga Betty onnabadde Nakifuma abawagira Kiwanuka bavudde ne beeyisa bwe batyo mu maaso gange nga wendi. Ye Simbwa asabye abavubuka obuteetiirira mu kalulu kaabwe. Nga bwe batusindisa olunaku olwaleero nga tetwetiiririra ku bigenda okwogerwa naffe tudde tusomese bannaffe. Nambooze akangudde ku ddoboozi n'alabula abavubuka ku kalulu kano okweggyamu omululu. Kye tulina osooka okwegobako gwe mululu. Buli muntu ali mu sipiidi ogaggawala ate tweyongera kuba buki nempulira nti omuntu bakulonze ku tikiti ya NUP n'osanga ow'NRM n'akugulako olupapula emitwalo 5. Mu ngeri y'emu abaluseewo obutakkaanya mu ba NUP Bukomansimbi nga kiva ku bukiiko bwa Kunga. Kigambwa nti bannakibiina mu disitulikiti eno baali balonda abakulembeze ba Kunga wabula balabiddeawo ng'ate waliwo abakulembeze abalala abalondeddwa awatali kubategeezaako. Mu lukiiko lwa bannamawulire olutuuziddwa mu Town Council e Bukomansimbi bannakibiina balumiriza abamu ku bakulembeze mu disitulikiti eno okuba emabega w'okulondesa kuno ne beewa n'ebifo kibagamba nti kya bwenkanya. Olw'okuba twalonda bwe tutyo abantu bonna ne bagenda nga bakkiriziganyiza kyatukuba bukubi nkyukwe oluvannyuma nti ate ababaka beemulugunya nti tebamanya mu budde. Omuntu eyali ayagala n'olukiiko duteeka mu maka ge 2 days before. Bano nga bakulembeddwamu Eva Biri Mukatonda, Disani Sebunya, Pius Mugerwa, Simpulisio Kafero n'abalala bagamba abakulu tebakomye kwewa bifo naye batuuse n'okuleeta abatawangaalira mu Bukomansimbi ne babagonnomulako ebifo. Naye twagenze okulaba nga batuweereza lisiti nti eno bwe bukulembeze kati obuliyo nga bulondeddwa eri nga ebbanga lyakamala mu Bukomansimbi tafukanga mu ndaliita ya musulo ne tulekawo abantu abaffe betuwangadde nabo. Obukulembeze obwalondeddwa mulimu bammemba ng'abantu abalondeddwa nga sina bammemba ba National Unity Platform. Lisiti ng'abantu si be balonze tulaba nga kiba kikontana n'enkola yaffe ya NUP. Basabye omukulembeze w'ekibiina Robert Kyagulanyi Ssentamu okuyingira mu nsonga zino ng'ekizimba tekinnasamba ddagala. N'okutuusa leero ssebo pulezidenti kikyatuleetedde obuzibu mu kulonda enkiiko zino ezigenda okuvuganya ez'abavubuka. Ssebo pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi omulungi tukusaba osituke kennyini n'asuula empapula zaffe mu kasero ate n'omu appointinga. Kyokka bano omubaka wa Bukomansimbi South mu Parliament Geoffrey Kayemba Solo abaanukudde ng'agamba nti abasooka okulondebwa bagenda kubeekenneenya ng'abamu balya mu lulime ne mu luzise. So ne tufuna complaints ezaava ez'enjawulo ako ne bakola petition ku secretariat. Secretariat nekyaba nga kiri vital negamba obukiiko obwo tulina okubukyusaamu. Ne bannakibiina kya NUP municipal y'e Nakawa basabye Pulezidenti wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abakulu ku kakiiko akagenda okugaba kaadi z'ekibiina okutunuulira Nakawa n'obwegendereza okulaba nga kaadi ziweebwa abantu abatuufu.
nsonga ya mmeeya twagala mmeeya era agenda okukolagana naffe mu kanso kubanga ffe yabeera mukama waffe. Luyombi asinde mu lukiiko n'alangirira nti wakwesimbawo kuba mmeeya bw'e Nakawa ku kaadi NUP. Wiiki eno tugenda kutwala empapula zaffe ebiwandiiko byaffe nga tusaba ekibiina kyaffe ekya NUP okutuwa endorsement oba kaadi ey'obwammeeya.